ku Sitani ne Katonda ani atta abantu? Sitani. Ate Katonda bagamba gabeera yajjawo. Ne Sitani. Sitani nenga muwahiriza nnyo Sitani omusajja yabakola ki? Wali omulabyeko? Wa musanga. Biba notandisa okunnima emboozi atubadde tambula bulungi nga temuliimu bukoloso faati. Tewali kulimba. Sitani olimu omusanga mu birooto. Kapere omumanyi? Afaanana aka? Wa black. Kapere naye bamutona mu kifaananyi kya Yesu? xpotv to the world. Omukulu fe abamulina Namatovu Tracy Habibah aka Pastor Muto. Amanyi omwana soda oli ku xpotv, tuli ku online YouTube, Instagram, Twitter, WhatsApp number yaffe weeri awo. Abalina ensonga zonna bazikwata kuki eye number inboxinga ojje tuwogeremu. Abalina business, abalina ki enzigi nzigule. Mu bufu bwennyini obwo kankujjukize abasalamu furniture abasangibwa mu kibuga Kireka opposite Nabisunsa Girls. Essimu yaabwe eri awo wansi naye oba toyagadde kuba ssimu genda mu Kireka weyimirira ku kipande kya Nabisunsa Girls ng'oyambuka bwoti tunula opposite wammanga awo we wali basalamu furniture balina entebe ez'omulembe. Bagambye basobola okuguza entebe ku kibanja mpola n'oteekayo akasenteko ng'entebe yo weeri bakolera delivery bakuwa 30% discount. Bane mugende mugule entebe ez'omulembe muve mu kutula ku butandaalo obubalumya emigongo ekitanda. Season ya kwepicha gravity yabasimbula mugule ebitanda ebiri ku malidadi abasalamu furniture bakubireko kitambule bulungi. Habibah, how are you? I'm fine. Shinga tuli mukyamufu kiki? I'm fine. Obadde ombuzeeko? Naawe obadde ombuzeeko. Nakubirako mami naŋŋamba toliiyo obadde ngawa? Ku ssomero. Watandika dde okusoma? Iye. Osomerawa? Nsomera mu Kisulo. Osomerawa? Mu Kisulo. Mu Kisulo nalyo ssomero. Grandpa Parents Junior School. Oli wa Kisulo osoma ddi naddi kuba kati leero ffe abakulina leero lwa mukaaga. Nsoma ku Monday up to Friday. Ku Lwomukaga ne Sunday nzija nindabako bamaama. Essomero ligenda litya? Ssomero ddungi. Basomesa. Sooka ombuulire kyewakalabayo okusomera ekyakunyumidde n'ogamba nali nkisubwa nga ndi mu holiday. Okusoma. Okusoma, obuyimba, emizannyo. Oyagala nnyo okusoma? Kiki ekikwagaza ennyo okusoma Habibah? Kuba amagezi n'okumanya we kutandikira. Mu kusoma kitegeeza abatasoma tebagayina. Bagayina. Baba tebenkana basoma kuba ne mami teyasoma. Njagala obeeko obubaka nga tetunnatandika mboozi yaffe gye tugenda nyumya lwaleero. Jowa abaana abataagala kusoma eri abo abaana abataagala kusoma eyo nga bakulaba baako ebigambo byobagamba awo chapu. Balina okusaba Katonda ne bafuna school fees n'amagezi bazadde baabwe ne babagabirira ne bagenda ku masomero nga balina we batandikidde kuba balina ofuna requirements ebitabo neki ne school fees. Naye eri abalina requirements ezo zonna z'oyogedde naye nga bo tebaagala kusoma. Nga bo tebaagala soma ogwo guba muzibu. Guba gwetaagisa ki? Kusaba na kusiiba. Kuba baŋŋamba nkubanze mataata we nagaana okusoma n'akwata kibooko teri kusaba teri kusiiba. Anti kati guli gwali mulembe mulala. Kati naguno mulala. Kati kibooko tezikyakola. Kibooko era n'omukuba era n'enkya tagenda kusomera era kimanyi. Waliwo abaana b'ennaku zino n'obakuba bagamba kita kibooko tezitta. Naye nga ye bali luddawe ku ssomero lyammwe? Gwe baali bakubyeko? Lwaki? Kubanze enkola ya teacher lyayagala ne maama. Maama nyabo. Habibah, ani akuwerayo school fees? Omuntu simumanyi. Lwaki tomumanyi?
Ajat Kulusum. Yakwira fees. Iye. Mwebaze ku lufumu mwebaze. Neya kwebaza Ajat Kulusum mama wange ampeerera school fees. Mukama Allah akumpeera omukisa aba mukama. Never naye kana go versatile ogenza laba ngoli Ajat n'osalawo mutambuliza mulaini ya Allah lwaki nange tomunkubira akama nti ne soda ayagala kuddayo kusoma mutwale okuba akama Ajat ne soda ayagala kuddayo okusoma mutwale. Olwo kivuddemu waliwo akayimba ketuyimbye nga tetunnajja Abe naye abadde takawulira waliwo akayimba ketuyimbye sembera nkubuulire lwaki nalokoka sooka okayimbire then obuulire abantu ensonga lwaki walokoka we twagala ogenda awo tukayimbye ne Abe takawulira sindika emboozi Sembera nkubulile lwaki nze nalokoka sembera nkubulile lwaki nze nalokoka sembera nkubulile lwaki nze nalokoka ndooza kawedde kaakati waŋŋambye omanye ensonga lwaki walokoka gwe ensonga ki yakulokola mbeera etya ŋŋambi nga nnungi ŋŋambi embeera gye tuvudde wala era newe nakuyisayo tetujja biva tujja bivaako Abibo kanga ompisizaamu katinitini noŋŋamba kati soda nga booli kyali wange n'abalalira expo bakyali baffe kambayitiremu katinitini mbeera ki eyakufoosinga nogamba kwolokoke emyeyo egitulumba mama wange yagenda eweeru kambidaddemu naye luli nali nakigamba mama wange yagenda eweeru byali tebitambula bulungi nga tananagenda era nogenda byali tebitambula bulungi visa passport bamala mukwatirako ebyo byonna atejjukira bitwala ssente nnyingi ate we bamala ne bagamba alindako ng'eno jjajja wange asindika saala embeera esooka endala nga tetulina school fees nga mama agenze kukola ki kukolerera ffe school fees ne bigaana naye nga bamutulugunya mama yalinga mu buvidiyo ng'azina akuba empera abuuka n'ekikale kye kiri alina obizibu ebizibu gwewe ebizibu talaga bizibu gwewe omutukako nakubulira story ye oyinza ogamba muma kituufu naabadde n'ebizibu naye omulaba nabulaba omuntu ow'ebizibu ddala Habibah osobola okukera ku makya n'okuba empere ogikuba kuba era tolinaba kufa ekitegeeza newe mba nina obulamu naye mba nina ebizibu nina okusanyukamu era olina okusanyuka n'otalaga nti olina ebizibu bingi kati ani yakubulira enjiri okulokoka nanga abagunda abaki abenjiri ate ekyasookera ddala nkulidde wajjajja balokole naffe kati abaana be baleeta balina okuvaho nga bategedde enjiri ya Mukama naye gweofuna obudde n'obuulirako baana bano okusomerayo enjiri iye wakabuulirayo bameka nakawulirayo bangi ne bakyuka iye yogerayo ke omu erinnya gwabuulira enjiri omu bamuyita enjo yalokoka nange mbuulira enjiri ndokufe kuba nkyalimu enjiri enjiri nsembuulira nzikinjagaliza obulokole nange nkere ku majanga olokoke olina okuba ekimu ekyekumi waliwo bitabuulira kasi otandikira kukuwaayo waliwo tumuwokera nga obuti bategulire nga tobiriiko leero towulira bulungi tetugwosaba Mukama nakikukolera nakuwonya kansa kale nogamba Mukama nkolera kino ngenda mala ndokoke naye bw'otandikira kukuwaayo awo mba sirokoka lokoka kuba sente nze sizirina ate zenfuna nange njagala zimbeemu ate nze nziwe omusumba azirye kuba nalabye omusumba eyo akuba abantu kibooko naye nze sijagenda mu kyaki bakuba embooko tebakuba mbooko waliwo abasumba abamu nga bo bakuba naye ffe waffe tebakuba mbooko n'abakuba bagamba Yesu ye Mukama olokoke kati omutuufu yaliwa omutuufu ye Yesu era Yesu yalina okwelolokolera sirina kulokoka musumba olina olokoka
olina olokoka naye osooka buuza mukama ngende olina buuza mukama ngende mweno kyaki ya bunabbi ya bulimba bituufu si bituufu mukama wakugira mbiroto nga bituufu ng'ogenda mukama wakugira mbiroto nga bibi togenda naye ate osooka bisiringa musaayi gwa Yesu. Babinyika batya musaayi gwa Yesu? Ogamba mukama ngenda kwebaka ku matankeeza bulungi gye ngenda nsazamu accident nange mukama emmotoka gye ngenderamu oba piki gye ngenda okukwata ngisiringa omusaayi gwa Yesu emmotoka yange leka tewabaako Sitani yenna neekyeka mu kkubo okutomera nenyika omusaayi gwa Yesu n'emmotoka yange tebagikwata oba piki yange tebagikwata ngisiringa omusaayi gwa Yesu n'ogenda. Omusaayi gwa Yesu gwe gukola gutyo olwo gwe guwonya accident bwejjanga guyikira oli mu maaso nga nedda omusaayi gwa Yesu accident wejja tekukwata ekwata ate mulala ajukira ate baba bagikuteze gwe naye oba olina omusaayi gwa Yesu olaba nti boda yino waneeno emmotoka yo yino waneeno ezeweeti nogamba omusaayi gwa Yesu neweta netomera oli nedda otandise Kinigeria kati gwe vijje ya Habibah onyumya Kinigeria omusaayi ne gugula boda nedda kale si musaayi gwa mombo omusaayi gw'amaddala just Yesu oyite Yesu amala oba omusaayi gwa Yesu ogwayika eggologoosa kati mukama olaba boda eba eri wano ng'emmotoka yo eri wano just noyita Yesu ntaasa olaba naye abasi ayagala okutomera ogenda olaba ng'ekintu ate kimugusa kimutwalako oli gwatomedde ne bamusiba oli yaba teyayita musaayi gwa Yesu oli gwabatomedde ku Sitani ne Katonda ani ate abantu Sitani ate Katonda bagamba yagabeera yajjawo ne Sitani nenga muwahiriza nnyo Sitani omusajja yabakola ki wali omulabyeko wamusanga Habibah notandise okunimba emboozi atebadde tambula bulungi nga temulimu bukoloso faati tewali kulimba Sitani olimu omusanga mu birooto olaba ente z'oloota ziba Sitani kyogamba buli ente Sitani ente zetulunda ewaka Sitani otegedde ati nyinyonnyola kyo kifa njagala nonyinyonnyola naye gwe toyagala kunyinyonnyola ente eba etya Sitani ate gye tulya gwe tolya nnyama nze ntirya naye ente si Sitani ente kale womba mulunzi ente osooka n'ozisiringa omusaayi gwa Yesu musaayi nomala n'ozirunda bulungi n'onywa amata naye ng'osooka gasinga muki musaayi gwa Yesu ngambe n'ente gy'ongambye gye ndaba mu birooto eno bwe njiraba mbu aba Sitani olaba ebirooto by'omulooto ebibi aba Sitani ate olaba ente nte tebagamba nti mayembe oyo aba Sitani lusafeero emisoto egyo gyemuloota ne mugamba ndoosa emisoto nga gikwata ebyobugagga bwange oyo naye aba Sitani ndoosa embuzi ndoosa endiga ndoosa abaafa ndoosa eyantwalako omukisa gwange badde naye yantwalako mukazi wange nti naye abeera Sitani bonna ng'omanyi nti buli kibi ekiri muno mu nsi bagamba Yesu yagabeera yatwala kiri Yesu ye tewali amugamba kati ate Yesu teri amwenkana teri asobola mugereganya namugamba kati gwe Yesu kino tokimutwalako teri wawulyako Yesu yali saidize eri e Masaka ne Yesu ali e Kenya abaana ali awo sinazaaliwa nalabako omusajja nga yeeyita Yesu ne bamukwata ne bamusiba yoyo Yesu bagamba Yesu waffe yafeera n'azuukira ali luddawo ali mu ggulu saa zino mulaba ennyonyi nga ziyitayo naye tezimutuukako Yesu ali munda just ze eggulu manya eggulu ziri up down and gundi ziri waggulu ne munda kati ennyonyi ziyitira wabweru tolaba ziyitira kuneno mabbali naye woyingiramu era ne weziyingira munda tezisobola laba Yesu
kati gwe buukayo ng'ekinyonyi era n'ekinyonyi tekitwalaba Yesu owakana mpakana tekisobola laba ebiwawaatiro ekyambuka eri waggulu yonna tekisobola laba Yesu. waliwo abagamba Sitani muddugavu Katonda mweru neŋŋamba nze soda omuddugavu ndi Sitani. Yesu bagamba Yesu yatukola mu buli muntu neweeba nte neweeba ki newekiba kisolo Yesu yatukola ki yatutonda mu mubiri gwe mu kifaananyi kye ne kapere omumanyi kapere omumanyi afaanana wa black kapere naye bamutonda mu kifaananyi kya Yesu. Iye wa Yesu iye kapere bamutonda mu kifaananyi kya Yesu naawe mu kifaananyi kya Yesu bonna abantu ekitegeeza naawe ofaanana kapere nfaanana Katonda. Lwaki si kapere kuba ne kapere naye afaanana Yesu naawe ofaanana Yesu. Oba kapere tomumanyi? Mumanyi yayimba kayimba ki nakeerabira kagundi kalimu oba kaki kadongo kamu omanyi n'ebika bya nnyimba Habibah ng'ate tosoboke nali manyi gospel music yekka gospel music wabalokole kadongo kamu byansi just manyi buyimba naye simanyi buyimba naye manyi za nsozi ez'abalokole oziyimba. Bayogedde wali eri ku Sitani ng'oloose tugeze neebase n'endoota ogutenga gujja bwensisimuka ki ekiddako bwe neebaka n'endoota ogutenga guzze olina osaba mumala osaba n'otematema agamayimba agakulumba mu kirooto wali oloteeke ente ng'ekutte sente zo oba ng'erina 1,000 ente etalina mikono gwe wali okirabyeko ekwatisa wano amayembe wabirabako byonna era nabirabako oleka toli wa bulijjo nabirabako oli wa bulijjo ndi wa bulijjo bwe wabiraba gwe wakola otya nabiraba nasaba nayimuka ku magulu ninsaba ninkutula wagogo n'amayembe n'emisambu ningokya n'omuliro kati gwe ente zaata sente zo nedda kati zanziza kati olaba n'oluno olwatano era ozize ne sente mbalage olaba yatwala 1,000 naye luno era nduyina nalumugjeeko luno 1,000 walugye ku Sitani nimugamba Sitani tojja kutta bugagga bwange komyawo ebyange ente nagamba bagamba woyita faya ente zikomyawo ebintu bye byonna kuba ziba zitya faya omuliro gwa Katonda. Nali manyi bwe ndoota ente nga mmanya kati nina ente nkeera kugamba kijje nzitwala mu linnya lya Yesu ezo ente nzitwala zinaali mu kirooto oba otwala amayembe laba ne Bujingo be yali agamba kitwale nga naye otwala mpewo za kika. Bujingo yali agaba mpewo za kika Bujingo musumba tumuleke agaba mikisa tagaba mukisa. Ani agaba emikisa? Ani agaba emikisa? Teri agaba mikisa. Yesu yagaba emikisa naye Sitani tagaba mikisa. Mama ali atya? Mama mulungi. Yeyagala bulungi. Wangamba yalokoka yanywera? Ganywera yakati agenze nakola. Akola? Kama yamuwa omulimu. Mami nga simulabako mu kyaki wangamba asabira mu kanisa ki? Yajjajja the New Covenant of God International. Nga buli wengendayo simusangayo oluli nagenda mbaze mami mulabe mu kyaki saamulaba. Mami oyo asaba. Abeera mu maaso. Nanti lwakuba ebifo biba biweddeyo. Mami tasaba Habibah. Mami aleka yadda. Mami asaba. Mama abeera agolokoka buli kanaku n'asaba. Asabira waka. Sigamba kugolokoka ku buliri n'osaba. Ngambye ogolokoka yaka. Oba ozikidde n'ogolokoka buto n'oddayo buli kanaku n'onyiikira okusaba. Nkeko okugolokoka. Kati mami agolokoka era asaba.
Ndagenda mami oyo bulokole Habibah tugenda maliriza tuvaane naye tulina osabira bannayuganda tulina osabira abaana abali ku ssomero naye tusooka bawa ku magezi sooka obuulirire ku baana abali ku ssomero ab'empisa embi ab'eddalu abaana ab'empisa embi mulekerawo empisa embi kuba tezigenda batwazisa mu ggulu ate okuyita n'okuyita ebitabo okuyita amagezi ne bakwa pepa n'okola balekerawo omuzannyo kyoba bagwa pepa nga balina emizannyo egitategeere kati oli kikyasomesa naye nga bigenda kujja mu exam ate yabaagwa ng'ate bagamba work without play makes so the dull boy kati lwaki obagaana okuzannya nti si buli kanaku nti obwongo bubeere ku kuzannya kikyena asomesa maasi si atamanyi maasi tamanyi english tamanyi science tamanyi SST byonna tabimanyi tamanyi reading tamanyi writing kikyali mu kola ki comprehension tamanyi English grammar tamumanyi aliawo buliawo just alinga mawube tokubye nnyo mawube neda labayo kati kankugezese teacher ali musomese namuga ali mubba kubaba asose nabawakale revision etinga gwe mukama yes manya teacher na kale mama we oba kusomero ne bagamba what is a map n'okigwa bali bone bakituuka kati ate teacher n'agamba mukole corrections kati teacher ye n'atwanika ku lubaawo ate wamala teacher n'akibaddiramu ne bagamba what is a map yayen asuna tebo awandika ku tebo asuna banne tabiriiko ate awo teacher wamala n'abuuza era n'akiddamu n'akibawa n'okigwa teacher wakukola ki agamba obedda tozannya neebazaamu ankuba ate bagamba tebakuba abaana bato ng'olikale mu P3 gwe mpozi oli mu P3 next year ogenda mu kilasi P4 ogenda kuyita twagala oyite nga gwakulembedde nga gwe wa first bwe kiri ani akulembera mu kilasi yamu nze tubuzeeka mubuze mama report jeri nze mbeera wa first oba second ku baana bameka oba oyinza okuba wa first ku baana bana awo simanyi oba baana bameka bali bameka tunula eno ono nimbe nga ndaba bali bameka 83 bangambye wakudde n'erinnyo erinnya lyadde likuluma abiri n'ogakulamu gabaddaana naye ninkulako abiri kati ate jjukira eno waliyo abiri ate neno waliyo abiri olina amalibu nagenda kutamu kamere era ogenda beera n'amalibu nedda sisobola gagenda kumera ngegagenda mmere omanyi ddala wegamera gaddamu ate negamenyeka ate netugajjamu negamera buto bulungi nnyo nze nakula nerigaana okumera leka ndabe Habibah jangu osibula abakwagala abafaanizi bo abaagala mami sooka obasiibulemu awo leero kankwatira akazindalo bulungi nnyo sooka osibula abawagizi bo olina abawagizi okimanyi nantina senga mbadde nga balinga bwenkusaba akayimba kano okateekamu akayimba tugenda kateekamu kayimba kike tuba tuteekamu awo wane nga nkawulira no tugenda kateekamu mu vidiyo era ojja kukalaba nze kimanyi vidiyo bajja gikolaga kayimba ki tebasobola mine yagenda okukateekamu akabalokole konna baka abalokole kale gyevuddeyo wala akaneno njagala kano wenzi atemukayina ekikulu gweyogera kayimba oba gwe atamanyi kayimba wenzijukira egyempise nentunulira nagyendaga kuwana wentuse okuwaayo abadde Katonda
mu bilomo mwe mutusiriko mu maziga mangi n'endwadde nkambwe yazimpanguziza era yazimponyeza nze ze ndi mulamu. Ani akayimba? Mama muto abeera owaffe. Otuwadde kayimba ka muyimbi wo ffe tukanoonya. Temukayina. Jangu tuwa kayimba. Tugamba ketulina nga nawe omanyi ne leero oli bulala bw'otunula eri simanyi leero oba kiki. Nti ebyo bitivi byentabula. Leero balimbe kana akayimba. Ate bonna bwe nnina akange mukayina. Wayimba n'oyimba olina akayimba? Ate kale eno kale. Kayimba eno ng'obatunuulira. Kane eno njagala kano. Fembera nkuwulire era kife kyalokoka. Ate akatali ka balokole kuba bw'abalokole onoonya bunoonyi bulabika tebuliiwo kumpi. Akatali ka balokole tukube kayimba ki? Omukana g'omusheshe gwankutte. Ako luli twakakuba tukaddemu era. Ate mwakakuba nga nkawulira ne ku vidiyo. Kati sabayo akalala. Spice. Do you know me sit a danger? You know me sit Ani ayimba sit a danger soko mbulira. Simuman era kuba nkawulira wulizi. Bamuyita alien skin. Alien skin. Akayimba totya danger. Wakasana totya danger. Nze mutya. Otya danger. Ntya mama ntya Yesu ntya star. Abo bosomye be ba danger. No, me sitya. Kale basiibule. Anyoda sako. Njagala kaneno. Kaneno anone yakayimba ono. Akensi gwegenda akubonsi mpulire. Obuliko kati saawa zino? Ffe twadibaako omukunjata Sira King Shiba okwepiica Gravity omutujju. Kwepiica. Neda kanene akagundi ak'omwana. Fresh kid. Fresh kid. Bantenda bali munga nkuluka. Fresh kid yo banda nze kabaka. Kaddemu kayimba mukala inawo kennyini. Ddamu katuyimbire kannyumidde. Fresh kid bantenda bali munga ntuluka. Fresh kid nze kabaka mwanga. Banzole ya lwa myaka. Fresh kid bantenda bali munga ntulika. Fresh kid yo banda nze kabaka. Lirikisi tezaawukanye na za kabaka mwanga. Kabaka mwanga Fresh beat. Nzeno nanyirira. Kabaka mwanga nzeno nanyirira. Naye wanyirira. Abatuze bakuno munuwama baserekana abatuze bakuno munuwama banyerera. Nawe wanyirira. Nzeno nanyirira. Ngamba nawe wanyirira. Iye nanyirira. Twala mumuli. Nanyirira siri. Ekyo kizigo. Sitani. Atile alaba mtokolira de kizigo gukwata ko ulire. Mwakwata mu kizigo. Nedda banza. Oli kunnacho. Wanyirira. Kati nze nkwesonye. Gwe nawe soko nsabe yakayimba. Nsaba yakayimba aka Paulo Kafero mmanyi. Ate soda hani anko abe yatuwadde ki yakute kamera. Naye akayimba ko kamanyi gwe. Kamanyi. Kayagala. Oyagala nnyo okwepiica. Baseba leero tubadde mu freestyle nga tukuba wano ne wano naye kensuubire ensonga bwezito bwe zitambudde. Habibah bwetyo bwe tubadde. Habibah tulina kyoyagala saba abantu abo nga tetunnagenda. Kyenjagala nze bampe Bible anointing oil naye waliwo eyampa Bible kama yeebale anointing oil. Anointing oil. Noza teri kirala. Sabaka abawagizi ba mama wange mwebale siima byonna bye tuze tubakolera kama abampeera omukisa n'abawagizi bange. Ndowooza furniture mwaziwulidde mugende mugule tebo. Babayita basalamu furniture boogera. Basalamu furniture mugende mugule entebe za kabiwe ziri obutandaalo obukola ki obulungi obutamenyeka ebitanda ng'obigwako nga bigonvu tebimenya ki mugongo. Nange ekyo kye neebakako.
naye omwana ono ate abasalamu aba El Shaddai batambuze sente babayita El Shaddai yogera El Shaddai Money Service International ekigambo kya luzungu wangamba omanyi oluzungu El Shaddai Money Service International El Shaddai Money Service International. Aba El Shaddai Money Service International basente todduka jatusibula abantu bano batambuza akasente baketoloza Uganda n'ensi yonna okutwaliza awamu mugende mu nono mumwe kasente lwakuba tulina namba ya simu kwe bagenda kateeka gye twatandikidde n'okutuusa wano mbadde omwana soda abe yakute kamera baganda baffe abagoberera emboozi zonna ez'enjawulo mugende maaso nga mutuwagira bambi abalina bizinensi simanyi kulanga bano bayimbi interview bikimu gye tukwasaganya ensonga eno xpotv yammwe so katuberekereze katubalinde mu show enaddamu mukama abatukuumire xpotv to the world.